إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحفظكم الله abasibi abebitiibwa. Twalabye mu musomo gwaffe oguwedde ebikwatagana ku nyanukula Ibulisu ziyanukulamu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nitulaba nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuzituleetera alina byatusongerako era byatulaga nga bwe twabirabye mu musomo gwaffe ogwo oguwedde, walillahi alhamdu wal minna. Kakati mu ngeri y'emu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula Ibulisu alayhi laana ku kwekalambaza kwe yeekalambazaamu eri omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ow'ekitiibwa Allah yanukula atya Ibulisu? Ayaati ziwerako mu Quran ng'ow'ekitiibwa Allah atulaga engeri gye yanukula Ibulisu al-la'in. Ekisookera ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagirangirirako obukafiiri bwe yagamba Allah illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ibulisu okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala agiragidde okukola negaana neyeekuza, ekyo kyagifuula enkaafu nga bwe twalabye mu musomo oguwedde nti kaana wano bimaana saara. Ibulisu yafuuka enkafiiri olw'ensonga egaanye okwanukula Allah subhanahu wa ta'ala neyeekuliza ku Allah tabaraka wa ta'ala, ekyo nekigifuula enkaafu ey'olulango. wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Era wadde twali tetunatuuka mu kifo kino twalaba faida eyo nti singa omuntu yeekuliza ku tteeka lya Allah tabaraka wa ta'ala n'agaana ne yeekuza, ekintu ekimufulumya mu busiraamu. Hatta ne bw'abeera nga kyagaanye ne yeekuza, ekintu kyagaanye era kye yeekulizaako, ekintu ekyo tekiri waajibu ne bwe kibeera kiri sunna. Twalaba ekintu ekyo ne kibeera nga bagambye waajibu. Seekaali waajibu buli muntu agitegeera. Ekintu ekyo ne bwe kibeera nga si kya tteeka wabula nga kintu kiri sunna, nga kyakyeyagalire, kasa kibeera mu ebyo Allah bye yateeka mu ddiini ye. Omubaka alayhi salatu wassalaam bye yajja nabyo okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala, n'okigaana n'okyekulizaako okaafuwala. Twongereyo ekyokulabirako ekirala. Omubaka alayhi salatu wassalaam yagamba idha waqa'a dhubaabu fi sharabi ahadikum, singa enswera egwa ku kyokunywa ky'omu ku mmwe, yagamba alayhi salatu wassalaam falyagamisuhu, enswera eyo eflootinga waggulu ku kyokunywa agikooneko aginnyike mu kyokunywa ekyo, thumma liyanzi'uhu, oluvannyuma agiggyemu
ekyokunywa ekyo akinywe. Fa inna fi ihda janahaihi da, kubanga ekiwawaatiro ekimu ku biwawaatiro by'enswera ebibiri kiriko endwadde, wa fil akhar dawa, ate ekiwawaatiro ekyokubiri kiriko ki? Kiriko eddagala. Bwatyo byagamba alayhi salatu wassalam. Singa omuntu agaana ekintu ekyo ne yeekuza ku kintu ekyo, songa ennamula eyo si yateeka mu Busiraamu, si yateeka mu Busiraamu. Omuntu wa ddembe okubeera ng'enswera egudde mu juice, mungoberera, naaga nti akati nsobola kukola ki? Sisobola kumunywa. Mwenyinya, omutima gugaanye, n'amukwata n'amuyiwa. Kitegereka? N'amukwata n'akola ki? N'amuyiwa. Si tteeka nti olina okumunywa. La, obusamu tebukkaka kintu omutima kigutatebenkedde naki? Nakyo. Naye omutawaana guli luddawa? Omutawaana guli kubeera nga olaba ennamula eyo teriiyo, n'ogiteekawo kasimayiro k'ekiyivu. Kasimayiro k'ekiyivu okategedde? Akakuba ebituli mu nnamula zaaki? Z'Obusiraamu. N'okuba neeko mutwe empinga 3. Kati gwe bw'olaba mu mutwe gwo guno kijja. And just imagine nga bwe twaga nti okaafu alya mu luzungu kuwooma. Naam. Kulabanga eddaala ku owulira nga akaafu alidde mu ddaala ery'obuyivu. Kaakati singa ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam okigaana n'okyekulizaako, okaafula n'ova mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Aba wastakbara wa kana min alkafirin. Eyo point nkulu nnyo omuntu kikola ki? Okugitegeera. Era bw'olaba akikoze ng'olaba ali ku Busiraamu bwennyini, wadde nga gw'omutima gwo guyinza obutasobola kukikola. Si bwe kiri? Ayiwa. Obutima obuga nti enswera butuufu nti tegutebenkedde. Naye ng'owulya ennamula ya Nabbi eyo amakulu kw'oyagala juyisiwe, era nga olabira ddala nti kikyalina okukola nga Nabbi bwe yakola ki? Bwe yaluŋŋamya. Seka n'obutali butebenkevu tebulina kuba ku nsonga ya butwa. Naam. Bulina kuba mu mbeera gy'esiira okuyingira ensonga. Butereevu. Obutali butebenkevu bwo tebulina kubeera ku nnamula. Oba toli mutebenkevu nti olabanga ekigambo ekyo ekitaliiyo. La. Wama kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tekibangawo kumukkiriza omusajja wadde omukkiriza omukyala okubeera nga singa Allah subhanahu wa ta'ala alina ennamula gy'alamudde oba omubaka alayhi salatu wassalam, okubeera nga omutima gwe gusigalamu enkenyera. Wabula alina kubeera nga akola ki? Alina kubeera nga asabumitinga, alina kubeera nga yeewaayo eri ennamula yaki? Eri ennamula ya Allah tabaraka wa taala. Eno point nkulu nnyo bannange okugitegeera. Kanjikuddiremu njikufundize. Nabbi bw'atu bwe yalamula nga bwe tuwulidde ffenna, si bwe kiri? Ayiwa. Si tteeka nti omuntu alina okukwata juice n'amunywe, kubanga Nabbi alina bye yagaana okulya ye kennyini nga biri halaali ku ye. N'agaana okubirya kubanga omutima gwe gwali tegubimanyidde. Yakisa y'enswasa tugimanyi bulungi. Si bwe kiri? Ayiwa. Kitegeeza naawe singa ekiswera kino oluusi kya bbulu nakibwe bityo, kigudde mu katundu kankaleke, mutima tekoze ki? Tegutebenkedde. Naam. Alhamdulillah. Ate era nga bw'olaba atebenkedde n'ogenda maaso n'okunywa juice oyo nga bw'aleesa akajiiko kwagala okusenako enswera eyo, mugamba la. Nabbi si bw'atyo yakola ki? Nabbi yagamba enswera eno ina kukola otya? Kusooka kuginnyika. Bw'oba yagala kunywa juice oyo kola nga Nabbi yakola ki? So nga ate gwe juice yenna togenda kusobola nakukola ki? Nakumunywa. Limaadha? Kubanga omutima tekoze eki? Tegutebenkedde. Kuno okutebenkera okw'obutonde. Naam.
kakati singa kakutanda munnange ne weekuliza ku tteeka eryo n'olabanga oba oluusi n'olinda Profesa ani Livingstone Gauchi Johnson asooka akipuruvinge nti ddala nti kirina mutawaana, oba n'oyagala okukakasa nti nno ekiwawaatiro ekimu nti ddala kiriko obutwa ng'oyagala wabeeko Profesa yenna asooka okipuruvinga medically oba scientifically, munnange ng'omanya nti bikwonoonekedde. Aba wastakbara wa kaana minal kafirin, oganye ennamula ya Allah ne weekuza ku tteeka ly'omubaka sallallahu alaihi wasallama, ekyo nno munnange kikkaafuwaza. Kakati eyo ensonga ensooka nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kaffara iblisa, yakaafuwaza Iblis al-la'in olw'okugiragira neegaana ne yeekuza. Twafuna faida mulundi oguwedde nti si buli muntu atatadde mu nkola kiragiro kya Allah nti akaafuwala, wa illa lakana annaasu kulluhum kuffar. Abantu bonna baali badde baki bakafiiri, kubanga buli muntu alina ekintu kye yeesanga ng'agudde mu bukendeevu ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kitegereka? Naye ekyo omuntu ebbanga lyamala nga yeewulira nti mukendeevu era nga yeewulira nti etteeka lya Allah liribadde lirina okubeera nga limulamula, ekyo kimufuula mwonoonefu, tekimufuula mukafiiri. Naye alitunuulira n'aliziimuula n'aleeta obusongasonga ne yeekuza ku nnamula ya Allah tabaraka wa ta'ala, oyo nno munnange aba akutte sabiiri ya Iblis al-la'in, ne bw'abeera bamuyita yaake oba jama oba swaba, naam, tekikola nnyo njawulo. Tayib, ensonga ey'okubiri, ow'ekitiibwa Allah yagamba Iblis, qaala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagoba Ibulisu mu manazil uliya, mu bifo ebya waggulu bye yalimu. Allah n'amukakkanya n'amuteeka mu banyoomoofu. Wano tugenda kulaba ensonga enkulu, tujja gikoonako mu maaso, naye okugimulisaako katono wano we tuli tekirina buzibu. Y'ensonga ki? Tulaba okufulumya Ibulisu nga kwa mirundi ebiri. Okufulumya okusooka kwe kuno Allah kwe yamufulumya nga yakeewanikira ku Allah tabaraka wa ta'ala n'oggaana okuteeka mu nkola ebiragiro bye. Ne tulaba okumufulumya okw'omulundi ogwokubiri nga Adamu amaze okubeera nga Ibulisu emudyekadyeka n'emusuula mu nsobi, Allah n'abeera nga afulumya Adamu ne Iblis ne mukyala we Hawa okubajja mu jjana babeere nga bajja ku dduniya. Kitegereka? Okufulumya okusooka kwaliwo immediately nga Allah subhanahu wa ta'ala yakalagira Iblis al-la'in okubeera nga avunnamira Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam. Iblis neegaana. Naam. Allah n'agamba fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin. Kale fuluma, wanaafuluma muki? Afuluma muki? Ekikola okulowooza nti afuluma muki? Mujjana. Kitegereka? Era ekyo ekigambo kikola kitya? Weekiri. Ekyokubiri, naam, ekyokubiri min al-manazili al-uliya, nga Sheikh Sozi bwaga nti ekyokubiri okyogedde. Naam, afulumizibwa mu status gye yalimu. Yali mu status nga khitaabu egenda eri bamalayika naye mutwaliramu. Status yali ya wansi, yali nnene nnyo, okubeera nti ekiragiro Allah kyalagidde zi malayika kitwaliramu ne Iblis. Kitegeeza nti yali kumpi mu ranks zaki? Z'abamalayika.
kakati ba malaika bakoze sujudu bavunabidde Adam bawuliriza ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala ne bakiteeka mu nkola. Ono mawale ne yeekuza ng'ateekeddwa okufuluma mu rankisi zaabwe abeere ngadda mu banyoomoofu. Era ekyo Allah subhanahu wa taala kye yafulumyamu Ibuliisu al-la'in, okumufulumya mu status gye yalimu n'abeera ng'afuuka omunyoomoofu omulaane owa wansi. Omunyoomoofu omulaane owa wansi. Kitegereka? Eno aya ekikugireyo bulungi, fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, yani fi hadhihi almanazil alsharifa alulya. Fahbitu minha, alhubut kitegeeza ki? Okukka, yani va mu ranks ezo zobaddemu. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tekikugwande n'akamu n'akeddagala okubeera ng'obeera mu bitonde ebyebitiibwa ebifaanaganako bwe bityo. Wa anta mutakabbir mustakbir bal kafir. Naam, ng'oli mukafiri akafuulidde Allah subhanahu wa ta'ala, oli mawale yeekuza. Kiteeka bulungi, fakhruj fuluma innaka minas saghirin, mazima oli mu abo abatyoboole abanyoomoole abawansi. Ekyo kigambo ekituufu mu bigambo by'aba ulama ku nsonga eno. Kigambo ekyokubiri kwegamba nti no yafulumizibwa mu jjana. Yafulumizibwa muki? Mu jjana. Kati ekyo kibaleetera okwanukula ebibuuzo ebyebuuzibwa bw'aba yafulumizibwa mu jjana. Kati ate okufuluma okwokubiri kuno Allah kwabagamba Adamu ng'amaze okubeera ng'agwa mu nsobi oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu nga Adamu ali mu jjana ne Ibuliisu bali omwo. Niwayita ekiseera Adamu n'atuuka n'okwerabira ebyo Allah bye yamulagira. Ibuliisu n'efuna akakisa akamudyekadyeka nga bwe tugenda okulaba mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma, nga bwe tugenda okulaba aya eyo mu maaso. Kati Allah bagamba okufuluma, bafuluma wa? Of course bonna bakyegattako bafuluma mu jjana. Naam, bafuluma mu jjana. Kakati bw'abeera nga Adamu afuluma mu jjana ne Hawa afuluma mu jjana, wantugenda kubuuza bwebanga Ibuliisu yali yafulumizibwa mu jjana, ate kati mu jjana yali yaddamu etya? Kiteeka bulungi? Bagamba batyawo abantu abali ku position eyo nti wali okufuluma okusooka kwa kufuluma mu jjana, bagamba nti Allah yagizaayo liyamtahina madha Adam. Allah yazaayo Ibuliisa mu jjana asobola okubeera nga agezesa ani? Agezesa Adamu. Ekyo kigambo kiri baid jiddan, ekyo kigambo kiri wala nnyo n'obutuufu. Kiteeka bulungi? Kubanga bw'aba Allah yafulumya Ibuliisu mu jjana nga tagwanira ebyengera bya mu jjana, ate tayinza kumuzzaayo mu byengera byamaze okubeera nga tabigwanira kubibeeramu. Kitegereka bulungi? Ekyo kimu. Ennyanukula ey'okubiri bagamba nti Ibuliisu yayingira mu ki? Yafuluma mu kubeera nga abadde kibadde kitonde ekitambula ekiyagalira mu jjana nga Adamu, mungoberera bulungi? Wabula n'abeera nga eyingidde nga wasiwasi nga bwe tutambuliramu. Nga bwekola etya? Nga bwe tutambuliramu. Ng'ebyo byonna byekola ebikola nga si nti kitonde ekitambula mu jjana ekyeyagala nga bwe kyabeeranga, wabula nga kiri muki? Mu Adamu alayhi assalatu wassalamu. Ekyo nakyo si kiki? Wadde kirimu akawula okusinga kiri ekisoose, nakyo si kituufu. Lwaki si kituufu? Allah yagamba Adamu inna hadha, mazima ddala ono. Olabye Allah ng'asongera ku Adamu, ng'asonga kwani? Asonga ku Ibuliisu. Agamba Adamu inna hadha, mazima ono mawale, aduwwun laka, mulabewo, walizawjika, naki? Ne mukyalawo, fala yukhrijannakuma min aljannati
fatashqa mumwegendereze buli kyonna kyabagamba buli kantu konna kakola manya nti ali ku mission yakubajja mu bulamu buno obwejjana abatwale mu bulamu obwakanyigo kitegereka inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wano mujjana we mbatadde embeera mugiraba temuli njala temuli kino temuli kiri yani natenda ebitendo byejjana eriani eri Adam alayhi salatu wassalam aya likiriya bulungi ndi ali alaga Adam ekitonde ekirikiriye ekiri mu maaso gaawo ne kissa nga bwetambula Adam madha Iblisu nejja negamba Adam byemugamba Adam naja anukula na waqasamahuma nerayira n'okulayira bannange byembagamba byaki byamazima kitegeeza nti nno kitonde ekiri yawo kibogerezganya nakyo Adamu ayogera nakyo kikola kitya bonna mwebali mujjana nekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala akhraja iblisa min almanazili alulya wa min almalakuti al'ala wa min madha alqawm ashurafa wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yassa iblis okujija mu ranks yalimu ranks z'aba malaika nebeeranga yafuuka ennyomoofu naye nga Allah agirese mu jjana olwa hikima gyali ayagala nga bwe tujja okugiraba mu maaso kitegereka bulungi naam Sheikh Sozo walina kyogamba ssebo just a second waliwo sayidi eno abajja kwokozinga bagamba bweba essebo ekigambo kituufu si kituufu naam okuza siaka aya mu Qur'an naam naye singa obazza n'ekigambo kino bagamba nti khitabu ya Allah naam bavuga nti ate kati wabanga Allah amulaga benkibamina bi awudu kujja ne wisiwasi banga kati amulaze nti naam naam kitegeeza taliki esigaddeyo naam bene biri wisiwasi naam bavuga natulina n'eddalili naam waswasahuma shaytan naam yubedi alahuma ma uli anhuma min sawatihim naam yino bizi nafsi naam just chembalinda gaba kugira obugamba nti fawaswasa lahuma shaytan aga nti wisiwasi naam wisiwasi wadisichira mu kituufu naam bavuga nti era ekyo mu ngeri y'emu kirimu ebyo tugenda okulaba mu maaso tariiki ya Iblisi gyekozesa okola ekiwaaya ku bantu tujja kulaba naam nga naye weeri yennyini nnyini naye erina obusobozi nga bwe yatunuulira ani bwe yatunuulira Adamu nemulaba nekyaye nega nti ono ojja mmusobola nja kukola ki nja mmusobola kitonde ki Iblisu kyegenda okutuusa ku ddaala ly'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala kye kitonde ekisinga ebitonde byonna obujjuvu naam Allah yakitondera naki Allah yakitonda n'emikono gye tabaraka wa ta'ala n'aleka ezimalaika nezikola zitya n'akisomesa amanya gaaki n'akiteeka muki mu jjana kirina obujjuvu buyitirivu Iblisu egenda kukozesa obwongo bwenkanawa okusobola okisuula mu nsobi naam nabbi mulamba egenda kukozesa obwongo bwenkanawa okusuula ki yakozesa turuq ez'enjawulo era Qur'ani ezisongako nga tugenda okuzira mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kati ey'ensonga ey'okubiri gye tuyiga wano esooka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kaffara iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala nagigoba mu ranks yalimu neberangeka neyingira mu bitonde ebya wansi ebinyoomofu ekyokusatu owekitiibwa Allah yagamba qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagigamba mu ngambe endala fakhruj minha kale fulumamu efulumamu ki mu ranks ezo ze tulabye naam fa innaka rajim rajim kitegeeza ki mub'ad maturud mub'ad tokyalimu abo ab'okumpi ofuuse oyigiddemu abo bali baidina anil karama wa anil sharaf wa anil khair ofuuse mu abo abawala abasembezeddwayo ewala tokyalina kitiibwa kyobadde olina tokyalina kusaasira kubadde oliko tokyalina bwakumpi obadde oliko walinga tonnabeera mawale eyekuluntaliza ku mateeka g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala fa innaka rajim
yani mubad matrud min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, wa inna alayka la'nati, era amazima oliko laana zange. Laana tukiyita ebikolime e Uganda, siwe kiri? Ofulumiziddwa mu kusaasirwa kwange, ofulumiziddwa mu kusaasira kwange ila yaumiddin. Ekyo nga kyakubeera bwe kityo okutuusa ku lunaku lwaki? Okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Ila yaumiddin kitegeeza ki wano? Wano tuyigawo ki mu point eno? Ila yaumiddin tuyigawo nti Allah subhanahu wa ta'ala yalamula nti Ibulisu egenda kubeera ghawi, kafir, fajir, halik ebbanga lyayo lyonna ku duniya. Tiwali chance ya Ibulisu kubeera nti nno eyinza okukola tauba nenenyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Kubanga eno khabar wa inna alayka la'nati ila yaumiddin, ofulumiziddwa mu kusaasira kwange bwotyo bw'ogenda okubeera okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Kyekiddiro mu lunaku lw'enkomerero? Kuyingira muliro. Tiwali kiddirira. Kitegereka? Nikitegeeza ki? Ibulisu terina chance esobola kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala n'agisonyiwa. Huwa al-adu al-mustamir al-khabith al-khubuth ila yaumiddin. Ila yaumiddin yeriwa tugenda kugira yaumuddin okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Ibulisu yakubeerawo okutuusa ku madha, ku kiyama nga kiyimiriddewo. Aljawabu la, ng'ekiyama tekinnayimirirawo, Ibulisu agenda kuzikirira aveewo. Agenda kuzikirira akole ki? Ng'ekiyama tekinnakola kitya? Ng'ekiyama tekinnayimirirawo. Yasaba Allah subhanahu wa ta'ala tugenda bira mu maaso, fa anzirni ila yaumi yub'athun, ndekaawo okutuusa ku lunaku lwe bagenda okuva mu ntaana zaabwe. Lwe bagenda okuva mu ki? Bavaamu naki? Bavaamu na nafkha athaniya, okufuibwa mu ng'ombe okwokumeka? Okwokubiri. Kitegereka? Ekyo Allah yakigaana, tiyajiwa ekyo, wabula yajiwa ila yaumil waqti al-ma'lum. Yaumul waqti al-ma'lum yeriwa ye yaumu yan-nafkha al-ula, wa nufikha fi as-sur fasa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Yali yagala kubeerawo okutuuka kuzuukira kwaki? Kw'abantu. Kitegereka? Allah nalaga nedda, ebitonde we bikoma okubeera ku nsi, naye wokola otya? Naawe ogenda okubeera nga okoma. Tugenda kubiraba mu kifo kyabyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Ibulisu, qala fakhruj minha madh'uman madhura. Fakhruj minha madh'uma, yani muayyara, maluman, fuluma mu ranks z'obaddemu. Afuluma mwatya, sikwata mubibye n'agenda mu kitiibwa nti kale mbadde mu ranks z'abamalayika, kale kaŋŋende n'avayo mu kitiibwa. Nedda, Allah atulaga enfuluma gyakola ki? Gyafuluma. Yafuluma mu ranks yali mu bunyoomofu bw'ekika ekyawaggulu. Mu bunyoomofu bw'ekika ekyaki? Ekyawaggulu. Madh'uma, yani muayyara. Atayiri kyeki? Atayiri kyeki? Kwe kulangira. Fuluma nga omanyi olukazi olulogo lubadde ku kyalo, kakati abantu balugoba ku kyalo, bakakooye engeri gye kafulumamu. Yate society yaffe mugimanyi, engeri gye lufulumya ku kyalo. Ekyo kifaananyi ekifunda madh'uma. Madh'uma, yani madh'uma baga nti muayyara. Atayiri kyeki?
kwe kulangira kuba olubi okugamba wahakadha. Naam, fuluma ng'oli kisekererwa, ng'oli kanyoomofu akatalina value, fulumira mu bunyoomofu bw'ekika ekya waggulu. Naam, madhuma madhura. Madhura kyeki? Madhura kyeki? Tudde mu surati Safat tujja kusanga ayo. Madhura, Allah yagamba duhuran walahum adhabun wasib. Duhuran kitegeeza ki? Saghira. Naam, nga Allah yagambye nti innaka minas saghirin. Saghirin kitegereka bulungi nnyo. Ekintu okubeera nga kinyoomofu kibadde azim ne kifuuka saghir, sitteeka ati hajamu ekyuse. Kisiga nga bwoga nti olusajja luwe ekisajja kiweebuuse, abadde omusajja lufuuse olusajja. Naam, sayizi eba ekyuse. Naye obwongo bwonna tebukyamulemamu value gyabadde akola ki? Gyabadde alimu, kibayita saghirin. Naam, nabbi yagamba ti waju'ila adh-dhull was-saghar ala man khalafa amri. Allah yateeka obunyoomofu ekiyita saghar, naam, ku buli yenna ayawukana ku kiragiro ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, talina kitiibwa. Waju'ila adh-dhull was-saghar ala man khalafa amri. Kakati madhura, duhuran kitegeeza ki? Saghiran. Idhan madhuman madhura, fuluma mu ranks zobaddemu nga wenna oli munyoomofu atalina value, atakyalina kitiibwa. Era mu nnyanukula Allah subhanahu wa ta'ala zeyanukulamu Iblisu, qala fal haqqu wal haqqa aqul. Iblisu amaze okubeera ng'ekola etya? Egaana era neyogera byeyogera byetugenda okulaba mu bugazi mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala. Allah yagamba fal haqqu wal haqqa aqul la amla anna jahannama mink wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Yenna naakugoberera kubanga efulumayo nga nayo yeewera. Allah yaga yenna naakugoberera agenda kuwunzikira mu muliro. N'eki kyenjagalawo wano kubanga ebijja mu maaso. Naam, njagala hukumu endala. Twalabye nga Allah agirangiriddeko obukafiiri, si bwe kiri? Agifulumiza mu ranks, efulumiyo nga nnyoomofu, yani eri mu status embi ennyo. Naam, kaakati wano mu aya eno Allah agirangirirako nti ya muliro, agitegeerezaawo nti gwe nno munnange oli kitonde kya muliro. Tambula wonna wootambulira, beera ku nsi kyonna gwemanya nti nno tolinda bulinzi kutegeera bibyo yawmal qiyama. Kitegeere wano olwaleero nti oli makhuluuku ey'okusiraanira mu muliro. Allah yagamba amla anna jahannama minka, eyo neesongebwako ne kiggwa. Nekikola kitya? Ne kiggwa. Amma abasigadde abo tebamanyiddwa. Wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, na buli yenna alikugoberera tannasongebwako. Nti gundi Nikodemu, ti Anatoli, nti gundi ani. Tebannasongebwako bi ayanihim, wabula wasfu, kitendo. Buli yenna alikugoberera wammuki? Wammuliro. Naam, naye nga ate ono yo Iblisu esongeddwako bi ainihi, yonga yo nti gwe na buli yenna alikugoberera. Netuyigawo wano nti Allah subhanahu wa ta'ala n'agikakasa nti yammuki? Nti yammuliro. Waliyadhu billah. Twakonye ku nsonga egamba nga tumaliriza time kipa mulabo wana ntunuulidde oguuso ankubye oguuso. Kakati twakonye ku nsonga egamba nti Iblisu terina chance ya kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ne aya netugiraba nti Allah yatugamba nti Iblisu bwetu bwegenda okubeera
ngeri wabweru w'okusaasira kwa Allah okutuusa ku lunaku lw'enkomerero ila yaumiddin. Mungoberera. Era ntulaba wano mu ngeri y'emu Allah ng'agisongako nti gwe oli wa muliro. Kaakati wano waliwo mas'ala ki? Amas'ala agagamba nti al akhbar la tunsakh. Al akhbar la tunsakh. Ekintu yani ennamula za Allah subhanahu wa ta'ala iza ahkam zibaako nasakh. Nga Allah began ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Naam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akola atya? Asobola okulamula ekintu. Naam. Waliwo amateeka Allah galamula ku ntandikwa y'Obusiraamu nga ge gaali gakola mu kiseera ekyo olw'embeera abasiraamu gye baalimu nga bwe baafuna amaanyi e Madiina Allah n'akyusa ennamula. Naam. Nga bwe yabagamba nga bakyali e Makka kuffu aidiyakum wa aqimu ssala, temulwana nabo, temubaddiza. Naam. Mwe mugumiikirize muzinge emikono muyimirizewo essala. Bwe bagenda e Madiina bagamba atya? Qatilu alladhina la yu'minuna billah. Mulwanyise buli yenna atakkirizaani Allah subhanahu wa ta'ala. Ino aya nejjawo eri ey'okuzinga emikono ekirimu ahkam. Naye al akhbar amawulire agogo tegabaamu nasakh mu nnamula y'Obusiraamu. Kino kiriba bwe kiti. Naam. Ekyo tekibaamu kukyukakyuka. Limaadha? Bawula bagamba olw'ensonga singa wabaawo okukyukakyuka mu mawulire kiba kivudde ku kimu ku bimeka ku bibiri. Ekisooka imma jahalu al mukhbir, kiva kubeera nti eyali alanze yali alangisizza butamanya. Kireka bulungi. Naam. Au kadhib al mukhbir, oba okuba nti yali alanze yali alimba tiyali wa mazima mu kyalanga. Ebyo ebiri tebisoboka ku Allah, tebisoboka ku mubaka we alayhi salatu wassalam. Lidhalik ekiba kirangiddwa kibeera bweki tekikyuka nti Masihi Dajjali yaliwo era yategeeye naye yatuuka n'alaajanira Allah ebya Masihi Dajjali byavaawo tebiribeerawo. Tannabeerawo tuyina yaqiini ateekeddwa okukola ki? Okubaawo. Kitegeka? Naam. Seka wennyini walina faida ey'abantu abamu mu beegayaalidde mu kufaayo okutegeera amateeka ga Allah na kiki kyayagala tubeereko ng'abanadamu. Kati bo nga balowooza nti nno naye Allah waakisa. Ekituufu yatonda omuliro n'ejjana era yagamba okwokya abantu ebitonde bye. Naye munange ebintu bino olaba sometimes bisobola okubeera nga ebyo ekituufu yabitugamba naye ng'ayagala tuwangaale bulungi, naye nga tuyinza otuuka ku lunaku olwo ffenna n'atuyingiza ejjana omuliro ebintu bino. Yani Allah mufudde wettima. Mufudde Allah wettima. Buli ssaawa kubonereza. Bwe batyo bwe bagamba mu kuzannya okw'ekika ekya waggulu Allah ebintu byakakasa byakubeera nga bwe yagamba tabaraka wa taala. Idhan twebeereremu ab'ebitiibwa. Waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.